Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Buganda okukomya okwekubagiza wabula bongere okukola ebintu ebitwala Buganda mu maaso naddala nga beekuuma nga balamu. Katikkiro abadde atema Evvuunike y'okuzimba eddwaliro ly'Obwakabaka ku ggombolola ya Mumyuka Busimbi erisoose mu ssaza Ssingo. Ategeezezza nti ebyobulamu mu bantu ba Kabaka ne Uganda bya nkizo nnyo ekivaako abantu okuba n'eddembe saako okwekulaakulanya. Kubanga nabagamba tetulina kwekubagiza. Bw'oweekubagiza n'ekyosobola okukola kikulema. Era togezanga mulundi n'ogumu emyaka 10 gye naakamala mu Bwakatikkiro. Mukimanyi nno nti nno nga 12 Mei ngenda kumala emyaka 10 nga nze mbayina bwe nti. Mu myaka egyo 10 ngimaze mbagamba mulekerawo okwekubagiza. Era nze saagala kulaba Muganda oba omuntu wa Buganda najja gyendi nga akutte ku ttama ekubagiza. Kubanga nekyasobola okukola tasobola kukikola. Wadde nga abantu abamu bafubye okuzimba amalwaliro naye gano tegalina bikozesebwa ng'eddagala nga ne mu malwaliro ga gavumenti kino bwe kiri nga ku mulundi guno Obwakabaka busitukiddemu okulaba nga buziba omuwaatwa guno. Tulina okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo mu nsonga y'ebyobulamu. Waliwo amalwaliro agazimbiddwa agatali gamu naye tegaliimu ddagala. Omwami w'eggombolola ya Mumyuka David Sendikaddiwa yeebazizza omuterega olw'okufaayo okuzimbira abantu ba Kabaka eddwaliro naddala ng'atandikira mu ssaza Ssingo. Abakulembeze ab'enjawulo basiimye Nnamunswa olw'okufaayo ku byobulamu by'abantu ba Buganda era ne beeyama okuwagira enteekateeka zonna. Pops. Nga tubadde tutadde wamu amaanyi gaffe okubaako kye tukola kibeera ddala nga ky'amaanyi. N'olwekyo tujja kukolera wamu okulaba nga tuyimusa ekitundu kino. Oweekitiibwa Katikkiro. Enkolagana ennungi wakati w'Obwakabaka awamu n'ekitundu kyaffe kino eky'Essingo. Kubanga nze bwe nali nga nkyali kansala ku disitulikiti twalwala bwezizingirire okulaba nga tutaasa embuga ya Mukwenda. Kubanga wali ekisaawe ky'omupiira nawali embuga Matutuma mbuga yaffe ya Ssingo n'ennyumba yaffe Matutuma ne gye buli eno nsaba nkuwaabirire nti ekyapa ekyo kikyali mu mannya ga Mityana disitulikiti naye tukyalwana wansi w'obukulembeze bw'omunyarwanda wa Kabaka Patrick Mugisha Nsiimye okulaba nga ekyapa ekyo kiddizibwa e Mmengo kubanga pulezidenti yalagira embuga z'amagombolola n'amasaza gonna bizibwe Mmengo. Naye ssebo nsaba nkuwaabirire nti embuga ya Ssaabasajja Kabaka Ssaabagabo wa Buganda Ssingo embuga eyo mu butongole ekyapa tekinaba kuddizibwa Mmengo, tukyalwana kikomewo Mmengo. Kakati ffe twagala okubeera omuliraano ogwagalana twasalawo tusawana ekitebe eky'eggombolola ya Mityana municipality tusobole okukuuma enkulaakulana eno Ssaabasajja Kabaka gyatuleetedde Essingo. Obwakabaka bwakuzimba amalwaliro 3 ku mutendera ogwokuna oba Health Center 4 mu bitundu omuli Kyaggwe, Buddu, Mpozi kati n'Essingo.